eriiso lino eddagala eribalagala erikaawa ne banfuwangako akabumbwa ne kakuyiwako ettaka n'obeera ng'oli obuyitirivu ennyo paka bwe nagamba nti baneeka neesonyiwa eddagala oba eriiso libeerawo libeera kubanga siinaawo njala. Endwadde z'amaaso kye kimu ku bizibu ebisinze okweyongera mu bantu ensangi zino, kyokka ate bwe gutuuka ku batwaliriza ku myaka ate awo ne gobola nsala. Amaaso gano gatandika mpola mpola ndowooza nti bagagwanko nfuufuuwa naye ne gatandika okugenda nga gaganda okulaba n'okusinga erimu ndowooza nti obayawo kitonotono naye ne gagenda nga geeyongerayongera nga sikyalaba nnyukuta nga sikyasoma mawulire nali nga mpandika obutabo bwange nga sikyawandiika. Tolufisa Gubya omutuuze w'Ennakabago mu kibuga Mukono eyali omusomesa nga kati akola gwa kubangula bantu mu by'obulimi oluvannyuma lw'okuwummula ennoni annyonnyola nti bwe yawulira ng'amaaso gamuluma n'okulaba nga kugenze kukendeera yagenda mu ddwaliro e Mmengo gye yakebererwa abakugu abaamutegeezanga bwe yali afunye ekirwadde ky'ensenke. Amaaso gombi gaali galumbiddwa era yaweebwa amagezi alongoosebwe. Naye ebintu byenkolakola naye nga maaso nga gantawanyanga nabyo binkooyezza sikyabikola. Ndowooza nti bwe bakukadde nti nkuze naye ngenza okulaba nga geeyongera. Ngendako mu malwaliro eyo amalala ne bagakeberako erangako bwe batyo bateekako obulagalalagala. Erimu ne balirongoosezaako awamu naye era ne litatereera. Kakati okutuusa bannange babiri ne bajja wano ne babalongoosa ne batereerera nabyo okulaba nga balaba bulungi. Bangamba togenda walala wonna, genda Kisoga eri eddwaliro erikola ku maaso obulungi nabyo bikujja wano. Gubya annyonnyola nti amaaso mazibu nnyo kubanga gayinza okulemesa okuwoomerwa emmere era omuntu asobola okwekyawa. Amaaso bwe gaba tegalaba n'omubiri gwonna gubanga omufu, kwegamba ne bw'otambula towulira ssanyu, olabanga ali oba mu nsi endala ebintu ebisinga obungi tebikunyumira, okulya ebintu tebiwooma nga tolaba bulungi. Nze n'ebyennyanja nabigwako nga siraba magumba, ebyo n'embigwako nga nnyinza okuliramu amagumba. Gamba amaaso obage gafuga omubiri kubanga buli kyokola kyonna nga tolaba bulungi. Ekinyuma ne bweba mboozi oba kibagamba okugenda ku mikolo toyagala kubanga olaba nga tolaba bulungi. Ate Reverend Canon Stephen Kisekka nga muweereza eyawummula egy'ekkanisa ya Uganda agamba nti oluvannyuma lw'okugemebwa ekirwadde kya COVID-19 yafuna olufu ku maaso nga n'ekyaddirira bwe yagenda mu ddwaliro okwekubira enduulu eri omusawo yakamutemya nga bwe yali afunye ensenke nga naye yaweebwa gaabuwa okukkiriza okulongoosebwa. N'oluvannyuma lw'okukuba akayiso ka AstraZeneca ako natandika okufuna ekifu mu maaso. Bwe nagenda mu ddwaliro ne bankebera nti nfunye ensenke. Ensenke eyo nejjanga ekula ngenza okulaba nga endeetako ekifu mu maaso nga sikyasobola kulaba bulungi. Era ennaku zino mbadde sikyasobola nakuvuga moto n'okutamba obulungi nga ntambula ndabanga agenda. Akati nembeera ku kizibu ky'amaanyi. Nagenda e Mmengo ne bankebera ne bazuula nga ensenke eddala kweri n'eddala lino eriiso nga lyajjamu ekituli emabega eyo. Ne bansaba obukadde buna banoonyeza okumala ebbanga nebadde bumbuzi. Ye Juliet Nakalembe nga yatwalibwa ku ddwaliro lino ng'atambulira ku kaggo agamba nti amaaso gaali gazibye kyokka bwe baalongoosa eryasooka yalaba amagero era nga ne ku mulundi guno eryokubiri balirongoosezza era kati asambira nnyuma nga jjanzi. Nalwala amaaso okuva mwezi gwa 11, 2022
kati ne tutambula tati mama n'agulanga ku ddagala ne bigaana ne bateekako eddagala eggaana ne bigaana ne ntambula ne tugendako mu ddwaliro ly'enaggulu ne batuwa transfer Mulago ne tuva e Mulago ne tutuuka e Mulago ne bitulemerera lwa mbeera za ssente twagenda emirundi 2 ne bigaana ne batusindika e Lubaga kati okugenda e Lubaga twasangayo abantu bayitirivu nnyo ne tulemesebwa era olwavaayo ne tujja mu kujja najja siraba nga bankute bukwasi ku mukono mwaka mulamba nga siraba nga sirina kyentegera bula buli kimu nkwatakwata bukwasi bwenti mu kumaliriza ne tujja dokita gwe twasange ku gundi wali teyatukalubiriza laba agenda okwogera ennyo yagamba oyo katuuse wano agenda kulaba enkeera yaalwo ne batukolerako buli kimu nga tewali kusasula enkeera yaalwo ku lw'omukaaga ne bannongoosa ne nvayo mu fieta ku Sande zaali ziwera ssaawa nga 3 nfulumya ebweru nalaba ekyamagero nga ninga ali mu nsi empya nga sikikkiriza nti Juli nze alaba omuntu ali ewala kati mu kumaliriza bagenda okuntuuka mu gundi yali mu kunongoosa okanzijako akantu ng'andaba kuba nalaba essanyu liyitirivu nnyo era aba Herona bannaye mwebalire ddala kuba kati nkomyewo ne banziyenjaba eriiso eryokubiri. Ruth Namisango okuva Entenjeru agamba nti yamala ebbanga lya myaka 4 ng'ensenke ku maaso zimuzinya oluguje ng'era akozesa ddagala lya kinnansi. Emyaka giweze n'ena kumpi 6 bukyandekerawo kubanga twagenda ne ku graduation ya ddama nga teriraba natambulangako ekiro emmotoka ne zinkumamu amataala ne limyansa nnyo bwentunula mu kkale ez'enjawulo mandi ku mukolo ne limpisa bubi nerireeta amaziga kati muwala wange ye yajja n'aŋŋamba nti nno mama olinako ensenke. Annyonnyola nti ekyamusiba ku ddagala ly'ekiddugavu yali yafuna okutiisibwatiisibwa nga bw'ajja okufiirwa amaaso ge singa akola ensobi nakkiriza okulongoosebwa wabula agamba nti yagenza okulaba ng'embeera yeeyongera okusajjuka yaludde eddaaki nakkiriza alongoosebwe ng'era we twogerera akuba bulati yazzeemu okulaba. Kati ndaba nentereeza ebbanga lye mmaze ng'ateeka eddagala egganda erikulume era erizo abasinga bafudde amaaso lwaddagala eriganda n'abantu abatutiisatiisa togenda buligera neyaŋŋambye lwaki mama bakkiriza kati nze neebaza nnyo ab'eddwaliro lino kuba bannange batukola bulungi nnyo. Bano be bamu ku bantu 20 abalongoseddwa amaaso mu lusiisiro lw'ebyobulamu olwabadde ku Herona Hospital ekisoga gye bajjanjabidde ab'amaaso ku bwereere. Bano batubuulidde bwe bawulira oluvannyuma lw'okulongoosebwa. Ekyamazima atanaba kutuuka ku nsonga toyinza kukimanya naye eriiso nga livuddewo ng'obadde olaba kitaataaganya ebigambo bingi nnyo era amaaso ga mugaso nnyo kubanga gakulaga buli kintu kyewetaaga okulaba n'okukola eriiso bwe lirwala nze ebyange byonna bibadde bifudde mbadde sikyasobola kutunula mbadde sikyasobola kutambula nga buli lw'otambula tolabayo kale n'eriiso kkulu nnyo obulamu bw'omu kyamazima kati bakaggyeko ntandise okulaba newankubadde ekifo ekitonotono kikyaliko naye tekiringa kiriwo ekibadde ndowooza netuneeyongera eddagala lye batuwadde tujja kubakakati olwaleero lwe lunaku olusoose okuggyako ekintu kye batutaddeko ne banteekako kale okumulaba era nsaba bannange abatulaba n'abatuwuliriza tukuume nnyo amaaso. Abavubuka nga tebafudde ku maaso bannange kubanga abavubuka bangi tebafudde ku maaso gaabwe n'amatu bibiri byebyo ogenda okulaba nga ataddemu obuntu bw'omu matu awuliriza bikiri amatu banna ekikulu nnyo n'amaaso bw'oba nga tolaba n'omubiri gwonna n'okutegeera oba obwongo obuba tebukyategeera bulungi. N'olwekyo abavubuka bannange muleme kuzanyisa bitundu ebyo bikulu nnyo ku mubiri
era eriiso bw'oba nga lyakuvuddeko obeera nga ddala omuntu atakyali mu nsi. Ensenke bwe bumu ku bulwadde bw'amaaso obutawaanya ennyo abantu. Ekireetera ensenke oba cataract mu luzungu kiri cataract, mu Luganda nsenke, abantu abasinga giba myaka. Kasita oyingira emyaka 3 n'okudda waggulu, akatundu k'eriiso ke tulina mu liiso bakayita lens katuuka ekiseera ne kakaddiwa n'ofuna kye tuyita ensenke. So akatundu ako we kagenda kakaddiwa otandika olaba ekifu ng'ekifu kijja kyeyongera paka we kakwata n'otuuka ng'olaba kitangaala kyokka. Okusinziira ku Rita Nakayiza, omusawo w'amaaso ku ddwaliro lya Herona Hospital ekisoga mu Ntenje Fusoga Town Council mu disitulikiti y'e Mukono, ebitundu 7 ku buli 100 ku balwadde b'amaaso baba balwadde ba nsenke. Mu balwadde be tufuna bw'abeera bazze mu mwezi, bw'obanga ogeraageranyizza abalwadde abo bali mu butundutundu nga 7. So mu balwadde abo osobola olaba nga okuva ku myaka 3 n'okudda waggulu babeera n'ensenke. Oluusi esobola okubeera ng'ekyali mu budde buno obukyali obwa wansi ze tuyita ensenke ezikyali ente ezitanakula, oba nga already enkulu nga tebasaana kutambula bokka, tebasaana kwetambuza, babakwatirira nga already amaaso gonna mazibe. Ekirwadde ky'ensenke kireeta ekifu ku maaso olw'okulaba kw'omuntu ne kugenda mu kukendeera n'ekivaamu n'aba nga takyalabira ddala. Okusinga ekirwadde kino kikwata abantu abakuze mu myaka, wabula nga waliwo n'ensonga endala ezikireeta. Mu zino mwe muli omuntu okufuna obuvune oba ebisabo ku maaso, okwesembereza ennyo amayengo kiyite radiation, okufuweeta ssigala, okunywa ennyo omwenge, ekirwadde kya ssukaali abasinga kyabamanyi nga diabetes, n'okutunula ennyo mu musana oba mu njuba. Ebintu ebirala ebireeta ensenke bwe buvune. Singa ekintu kikuba ku liiso oba ofunye akabenje oba olwanye n'omuntu nakuba ku liiso, era ensenke esobola okujja. Mu bantu abalala, mu bantu abakulu, bw'oba olina obulwadde ng'obwa pressure oba ssukaali mubiri, era ensenke esobola okujja mu bantu abakulu. Then mu baana abato ddala be baakazaala, omwana bw'aba nga azaalibwa n'ensenke, kiba kiva ku ndabiri ya maama gye yali alina ng'ali lubuto. Maama aba teyanywa ddagala bulungi oba nga teyagenda kulaba basawo kufuna obwo obujjanjabi bwe bafuna nga bali olubuto, asobola okufuna obulwadde, so obulwadde obwo ne bukwata omwana ne bumuleetera ensenke. Nakayiza omukugu mu ndwadde z'amaaso agamba nti ekirwadde kino tekirina ddagala okuggyako okulongoosebwa. Endabirira y'ensenke oba enzijanjaba eri emu. Ensenke eyo tulongoosa nnongoose, teri ddagala lyonna lye tugaba ng'omuntu alina ensenke. Era bw'oba ng'oze n'ensenke tukunnyonnyola ne tukugamba ekizibu ky'olina, era obujjanjabi bw'oba bwetaaga kuba kukulongoosa. Bwe tukulongoosa tukuteekamu akalawuli akalala n'osobola okulaba obulungi. Omusawo Nakayiza akubiriza abantu okwewalira ddala eddagala ly'ekinnansi ku maaso kubanga abangi bafiiriddwa amaaso gaabwe mu ngeri eno. Habo siziwagira kubanga ndabye abantu bangi, ebiseera ebisinga abantu namba enene gye tukebera nga balina ensenke tebasooka kudda, ne basooka ne bagenda ne bagezesa ku habo medicine. Naye era abakomekkerera abakomyewo ng'ensenke eyo tevuddeeko. So mbakubiriza bannange temubuzaabuzibwa, eddagala lya habo terijjaako nsenke. Nga naffe abasawo talina ddagala, tuba tukuwe kadagala k'amazzi oteeke ku maaso otereere, kitekaliiyo, nabo tebalina ddagala lye bayinza kukuwa nsenke eyo n'evaako. So ensenke eyo tulina kugijjako obujja n'osobola okuddamu olaba. Okwambala ggaalubindi z'amaaso kiyambako afunye ekizibu ky'ekirwadde ky'ensenke, okukomya okunywa ssigala n'omwenge, n'okufuna obujjanjabi obutuufu obw'ekirwadde kya ssukaali. Eddwaliro lya Herona lyateekawo enkola mu liyita okuyamba abantu abalina obuzibu ku maaso nga bakikola buli luvannyuma lwa myezi 3 okusobola okukendeeza ku kirwadde ky'amaaso.